Abakristo okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo beeyiye ekiwa Mirembe okukuza olunaku lw'okutwalibwa kwa Bikira Maria mu ggulu olwalangirwa Papa Pio XII mu 1905. Omukolo gutandise n'okusoma sapuli ne guddirirwa ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Ssaabasumba Kisorwanga ng'ayambibwako Omusumba Pere Joseph Nsubuga okuva mu ssaza ly'e Chicago mu Amerika ne bakabona abalala. Omusumba Nsubuga akubiriza Abakristo okunyiikira okusoma sapuli nti kuba kye kiyinza okubalokola nti ne Bikira Maria yali muntu nga bo wabula n'asobola okugenda mu ggulu. Abakuutidde okwesanga ekigambo Yesu sinedda nga Katonda abalonze kubanga kye kiyamba Maria nkati amanyiddwa mu nsi yonna olw'okukkiriza okuzaala omulokozi. Yesu Abasumba akalaatidde Abakristo okubeera n'okukkiriza nga Bikira Maria kwe yayina, obutakwatibwanga ddiini yaabwe ensonyi n'obutavvoola ddiini ndala. Etteeka erisinga obukulu kwa Yesu Kristo yagamba yagambye alakula ne munno nga bw'okulaki kiwani kiba kyanaku olw'okukwata Bayibuli ate n'avuma abalala. Alangiridde mutongole olunaku lwanga 18 ogw'omunaana buli mwaka mu Uganda yonna okuzibwanga ekiwa Mirembe ku kitebe ekikulu ekya Bikira Maria n'abo Abakristo certificate abakoze ennyo okutumbula ekifo kino. Ye mukkirizo mberebere kuba malayika bemulabikira agala fiat ikolebwa ki ate nakiyagaliramu naffe tuyagalire mu kukkiriza kwaffe. Abakristo nabo bamutonedde ebirabo eby'okutwalira bakateeyamba n'oluvannyuma abasumba bombi ne basala keeki. Ate ye omulabirizi wa Central Buganda Conference mu nzikiriza y'Abasevenisi James Kajja akubiriza bannayuganda okwedda ku nneeyisa yaabwe esobozesa emiti emitookopa n'okubayigirako ebirungi ekinaayamba eggwanga okugenda mu maaso. Kajja era asabye abantu okukola ennyo okuyimirizawo amaka gaabwe nti era wadde nga tuli ku mulembe gwa .com abazadde n'abantu abakulu basaanidde okwewala ebintu ebinaabaweebula mu maaso g'abaana. N'abantu abandi badde beesigika egaggwanga kwe bandi badde balabira nga boogera bulimba. Ekyo empisa kikulu nnyo. Bino Kajja abyogedde akwasibwa obutambi obuwera ddala 94 obuliko obubaka obw'enjawulo, ebifaananyi n'ennyimba 300 ebiyigiriza n'okusomesa abantu ebyobulamu, okukola ebyobulimi, okulabirira amaka, okwekulaakulanya n'ebirala obwakwatiddwa aba VCL Studios nga bakulembeddwa mu Samba Bagenda amanyiddwa nga Dr. Bosa naye n'abawa certificate okubasiima. Agamba nti kino kigenda kubayamba okutuusa obubaka buno ku bantu ab'enjawulo mu ngeri zitali zimu okuzimba eggwanga n'obwakabaka bwa Katonda. Kubanga tunajjukira nti abantu betubulira enjiri abamu bali ku internet, abalala bali ku television, abalala bali ku radios, n'abalala tubasanga mu makanisa. Kale eyo natteeka okubasangayo. Twazifiriminga nga zibulira enjiri okuzza emyoyo n'okuzza abantu eri Katonda. Sise birungi yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV.